nabayise okubabuulira ebintu bisatu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Waliwo abasumba abayita abasumba naye nga baffere, bamafiya, bannabbi b'obulimba abagenda mu Uganda yonna nga bakola ebintu bisatu. Ekisooka, basiiga President Museveni enziro nga bagamba nti yabatumye ogenda okunoonyereza ku musumba Jackson Ssenyonga. Ekyo si kituufu, era President ne office ya President egenda kola statement mangu ddala nga bafunye akaseera. Ekyokubiri, bagamba President Museveni yampa sente nze Pastor Ssenyonga okuwa abasumba, ezo sente nenzirya saasibawa. Ekyokusatu, bagamba nti Pastor Ssenyonga yabba abasumba nga yabasuubiza okubakolera ekyuma ekyomunaanansi era n'okubanga n'abasaba ne sente okubanga buli muntu asasulayo sente ez'okweregisteringa, era nembasuubiza n'okubazimbira amakanisa kyesaakola. Ebyo byonna tumanyi abadde abyogera. Tulina olutambi era twagala tubalage nga mulaba lwaki bayogera alani yayogera. Bino byonna abadde abiwa amaanyi n'abiteekamu ne sente bamuyita Ronnie Makabayi. Abala bamuyita Brother Ronnie Makabayi. Ronnie Makabayi gwe balowooza nti musumba naye nga mufere. Ronnie Makabayi akulembera ekkanisa gye bayita ATM Church, era akulembera ne Aka TV ne Christ FM. Mukimanyi nti omusajja oyo mafiya, musumba mafiya, era akola ebyamagero ebyobulimba bitaliiyo. Asasula abantu sente bajje bagambe nti bawonye oba bakoze kino na kino ng'amaze okubasabira. Era ekigendererwa kino kiteekebwamu abalala sente abatali Makabayi yekka. Tubadde tugenda twogera nammwe ku nsonga z'abasumba baffere abakola ebikolwa ebikyamu, abakwata abaana abavubuka abalenzi ne babakolamu ebisiyaga. Abaana myaka 14, 15, 16 n'amulya ebisiyaga mu ngeri y'okuba nti ayagala kumuyamba, abateekaawo nga babodyguard be n'ebirala bwe bityo, naye nga abakozesa. Bano batiiminze tiimu emu, ab'ebisiyaga ne bannabbi b'obulimba abalala bajje bazikirize Pastor Ssenyonga, kubanga bamanyi nti obujulizi bwennyina ku bulamu bwabwe weebuli. Bakimanyi nti bwe ngenda nga mbuulira abantu amazima n'okubawooninga ku bannabbi b'obulimba kibakosa. Era mu bigambo byabwe bagamba bwe bati nti ennaku zino oluwombo lwaffe Ssenyonga yalukubamu ebituli, kubanga abantu abaali balimbibwa ne bagenda mu makanisa kafaanakanako bwe gatyo tebakyalimbibwa nate. N'olw'ensonga eyo basazeewo ogenda ku campaign eraga nti Pastor Ssenyonga singa naye tumukubamu ebituli, obujulizi bwe netumukubamu ebituli, oba singa tukusobola netumukwata n'omukwata, oba kubanga gyakoma okwogera gye tukoma okufiirwa. Eno campaign nga bwe mbagambye yakwatiddwa ku lutambi, si bigambo byambu, era mujja kulaba babadde boogera.